We wish you 50 years. We wish you to Twakuda wano nga tugira 5. Ngenda kunyweze. Kama ngabwa. Tunula wano. Senete kyaliyo tulimusa. Tovaawo. Yaki katinga ebintu byawe. Tovaawo. Fene. Mtunuleko wano. Kiss. Aba wagana kye bamumalayo ali mu bonus yeeyongeza. Cameraman kuba mulimu wano wetwagala. Kala msumweza n'okuweka ku musu. Aliwo akalala akanyumira musumba wamala nga ajjamu essaati ekooti. Atebwotolera. Devo tocolendo. Tutuka. Não, meu bucha. Esse mutulinde. Uma video cheyekola. This is it. Precious. Corner. Tones. Masum. Yes. Ngawe twetekateka okufulumya omugole. Abange sibali wakyenda bakyala wali ndaba omugole omukyala naye avaayo mu motoka abange abagole yeterekeze omusimalinda yo enunu zamwe sizuulira yabalamugobera akola next couple follow please. Yes, the next couple, can you follow? Couple dakao bagambire batambule. Darling, come with your wife. Come with your wife. Yes. Shoulder dance as you used to do it. Yes. Amazina g'omuzungu beego. Thank you, darling. Alinga ekikopo ekizungu naye anyumirayo. You are doing it. Thank you. Tambula. Move in dance. Yes. Akoso kibule naye n'ayingirawo. Leero katulabe ku dance we. Thank you. Hallelujah. Yes. Kakati tuleetere festivali waffe ne mune. Omusumba Saazi n'owe ne mwanyina bale mubuwadde era yewowe gwe batambudde. Abaye mugaziye kuba abalimiriddewo.
basaba ne bannyabo mwenna olwaleero lunaku lwa ssanyu nnyo lwa ttendo mu maaso ga Katonda ate ne maaso g'abantu ku nsi kuno kwe tuli. Mpulira okwebaza Katonda okusooka byonna olwa muganda wange omusumba Gustavus Kateregga ku kino kyatuuseeko olwaleero. Katwongere nga tuzikubire waggulu nga tukubira kwebaza Katonda. Mukama awenye ekitiibwa abatuusiza ku kino era mpulidde okusanyusibwa nga tukubidde oluyimba lwa gyenvudde wala. Era nja kusaba omukyalo ono agamba omwami wamuggyeko akatimba akazza emabega byogenda okwogera obyogere ng'akwetegereza bulungi n'okusinga mu katimba. Bw'oba omwegambe kyuka omutunuulire. Omwami wange omulungi saba onteeka akatimba kano ndeeko bye nkugamba. Mukama yeebazibwe. Ngenda mukyala wange muggyako akatimba byomwe asobole okumulaba oluvannyuma lw'emyaka 25 okusooka lwe nasooka okamuggyako olwo gwe mulundi ogusseeko kumpi aliga bwe yali luli. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Nsooka okwebaza Katonda olw'ekiseera kino nga ngenda okuddamu omulundi ogwokubiri nga njogera ebigambo bino eri omwami wange eyanzijja ku luggya oluvannyuma lw'emyaka 25 nga nkyali naye. Mukama waffe yeebazibwe. Omwami wange omulungi neebaza Katonda olw'ebbanga lye tutambudde nga tuli ffenna, era nkwebaza ekigambo kya Katonda kigamba nti weebazenga Mukama, kiri mu Zabbuli nti weebazenga Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nze. Mukama waffe yeebazibwe. Naye mpulira okwebaza na byonna ebiri mu nze olw'emyaka gye tumaze ffenna, era nkusuubiza nga nyweza ekiragaano kye nnakola ennaku z'omwezi nga 1997 omwezi ogw'E12 era gwali bwe guti nti ngenda kussaamu ekitiibwa n'obulamu bwange bwonna n'ebyange byonna n'omutima gwange gwonna okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Mukama waffe ye mubeezi.
bulungi bananga abagenyi baffe Mukama yeebazibwe. Mukyala wange omulungi Janet Nasiwa Kateregga, nsooka okwebaza Mukama atuusiza kukula lino ery'emyaka 25. Sibadde naawe lwakuwaliriza oba lwakusaba nnyo nti obufumbo bwaffe buyimiriddewo, gundi atusabira tusobole okubeera bwetti, naye nkwebaza olw'okunjagala, olw'okuŋŋonderanga, era manyi nti Mukama agenda twongerayo emyaka emirala mingi ddala. Ndowooza tujja kuba ebirayiro oba byebino. Kaakati njagala okusuubiza bupya ebikadde byonna tubyerabire, kati ate ngenda kwagala bupya. Gamba nti amiina. Era olunaku olwaleero mu maaso g'ekibiina kyonna neeyama nti tewalibeerawo nsonga yonna erigezaako okutwawukanya wadde okutukyawaganya mu bulamu bwaffe bwonna. Katonda waffe nga ye mubeezi, kusuubiza kusuubiza obulungi bwonna obulungi bwa Katonda bwonna bw'obadde tolaba, oba olina kyobadde olaba ate kati ogenda kulaba ebipya byereza. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ebigambo mbiwulidde, tewali kyetaaga kuddibwamu. Twongere tukubireko Yesu mu ngalo ez'awaggulu. Era nange sigenda kukwatibwa nsonyi na kutya kwonna kukankana kwonna. Tulinawo wano certificate yaabwe nga yabagambye okuzuubya certificate of marriage nga ya jubilation oba omasanyuka gaabwe, nange nje bakwasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mukama abawe omukisa nga batule mu kubeerawo kwa Mukama nga batulindira purogurama. Abeeyo abeera eky'Embaga. Haleluya. Muyogeyoge bantu mwena mwe tuzzeeyo okuwuba okw'amaanyi. A wave, that wave, wiper. Tubawayipinge mu linnya erya Yesu kisobola okukola nga twebaza Katonda. Kakati nsaba Metron ne Bestman namwe mutuule. Mpola mpola. Ssebo Omusumba, nsaba otutuulize omugole waffe oyo mpola mpola n'obukkakkamu, wejjukize nga bw'okikola luli. Myaka 25 akyakisobola, bw'akikola bulungi soka omuggyeko ekimuli ekyo. Topapa budde bubwo wadde enkuba yabwonoonye. Haleluya. Tomukubawo nno. Naawe tuulako wansi. Haleluya. Omusumba gole ba myaka 25 naye balinga ba myezi 2. Olaba bwe banyirira kama tumwebaza Musumba Kateregga oyo
omusumba oyo Katerega mu Greater Masaka yaffe eno ye chairman waffe ng'abasumba ku mukolo guno lwakuba munyiize ne mutakuba mu ngalo naye mukolo guno yakusaba oyimirireko ku bigere ebyo. Musumba mutume Mukama mwenyo mukisa. Twebaza Katonda, twagala okwebaza Mukama n'abantu bonna ab'ekitundu kino mwebale nnyo okujja, ndaba bahaji ne basheek n'abantu abalala kuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Omusumba ono Katerega muntu w'abantu. Kati mu kiseera kino musabira olwa Musumba Katerega tumukubereko mu ngalo. Olwa ekyo kyatuuseeko olwaleero okubanga ajaguza emyaka 25 obufumbo. Musumba Katerega mukwano gwange nnyo era yaŋŋamba nti oteeka okujja ojje n'ekwaya mujje tujje munjagulizeeko era twatuuse dda wano ku makya ssebo enkuba ekyatonya ate era neebaza Musumba Balinnya akoze omukolo azikiriza okumpayo eddakiika tonotono nga 5-7 okubako ebigambo bitono byenjogera. Atusomayo ekyawandiikibwa kimu mu Leburaniya 13 olunyiri olwokuna. Olwokuna lugamba nti okufumbiriganwa kya kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Yegambye okufumbirigana kwa kitiibwa, obufumbo bwa kitiibwa era tuteeka obukuuma nga bwa kitiibwa. Musumba Katerega tukwebaza nga abasumba obutatuswaza okuumye obufumbo nga bwa kitiibwa. Obadde kyakulabirako gye tuli ffenna mu Greater Masaka ate ne mu Uganda okutwaliza owamu. Ekyawandiikibwa kituukiridde okituukiriza nti obufumbo bwa kitiibwa eri bonna kubanga Bayibuli egambye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira ki? Abagoba abakazi abanoba ku basajja Katonda alibasalira ki? Ate nno ggwe ali wano obanga oli mufumbo sifuddeyo mu ddiini mwonvudde bukuumenga bwa kitiibwa nga bwe bwaliwo okuva olubereberye. Obufumbo buno Katonda yabukola ki? Yabutandika omuntu gwe yakola eyasooka. Bayibuli egamba n'agamba si kirungi omusajja okola ki? Kubeera yekka n'amukolera omubeezi amukola ki? Okuva obufumbo n'abutongoza nga bwa kitiibwa. Era bw'osoma mu bbaluwa ya Pawulo y'Abakolinso, Abakolinso baali bagamba nti si kyalibadde kirungi obutawasa oba ebigambo by'omukazi biri bwe bityo, kyalibadde kirungi obutakwata ku ki? Naye Pawulo n'abagamba olw'obwenzi buli musajja akole ki? Abeere ne mukazi we, n'omukazi abeere ki? N'omusajja we, mukuuma obufumbo nga bwa kitiibwa. Kale nno bwe yazze buyozaayoza muganda waffe, naawe obufumbo bukuume nga bwa kitiibwa, tobuweebuula, mukuumagane okutuusa lw'olituyita naawe ng'ojaguza 25 oba 5 nga weebaza Katonda. Mukama aba omukisa. Yozaayoza okutuuka ku kkula lino. Ekkula lino si ttono. Myaka 25 lugendo lubadde luwanvu. Ne Katonda abanga abatuusizza wano tubayozaayoza ng'ekyalo kitabaazi. Kama mulungi.
tweyanziza nnyo abagenyi baffe abazze okujagulizaako omujaguliza waffe. Mwebale kujja mutuule entende. Mwebale nnyo, mwebale. Webale nnyo chairman. Kakati ssebo mwami Kyuma. Mukama tusiiso obulamu bwange biberulire sirawulira taata otangaziza fayiro yange omama wamma yesu okyusiza fyuca yange wabula oswaziza abalabe bange omama baliwa bali bamanyi obunaku bwange muliwa baliwa bali bamanyi tisaasoma ne museka wamma aliwo gwe nagambako kumuwasa n'alema kusirina fyuca kyaloni nakkiriza akalulu kababameze kakawulire waliwo bamuganago kugenda nange mundi bubi ensi eno naye mukama kyusiza amaka eyanza taata eyanziza obugalo bwa yesu bukubi bugalo bwa yesu bukubi bugalo bwa bishopu bukubi kale wamma mukama kyekusaba mu lugendo lwange nyambanga nze esiremererwa famire yange emirimu gyange tuuke awawakanirwa era bukozesa mu lugendo lwange ze nsabye obawangaze famire zammwe emirimu gyammwe n'awamu n'obulamu bwammwe waliwo be nagambako ebizibu byange ne baseka naye basonyiwe olinga kannafato bujereka nga tomanya naddala nga lina katonda kakitaata kyusiza ebyange omama mukama kyusiza ate mpulira siwulira wamma mukama sanyusiza omutima gwange wamma mukama kyusiza obulamu bwange eyandiza taatotangaziza kale obugalo nanyezinamu kumagana obugalo yesu kyusiza fyuca yange tuli mukwebaza kulwa bishopu wabula oswaziza abalabe bange omama obugalo bwa yesu obugalo bwa yesu wamma mukama kyusiza obulamu bwange bwana babiri fayiro yange omama wamma obugalo kalonda wange najje wawaavu nnyo wabadde walako naye kati sembedde ndowooza kyendi wa yesu akalya kyakulya atayambala ngoye gwesiikwate mu ngalo baganda bange bennyinamu yesu mujje twebaze mukama mu ngeri yaffe ate tunamuwaki asana kwebazanga bwe tumuwa amazina yesu njakujje walasebo bamekaga yesu alina jakujjeyo oba twandibadde waffe nga bwe tumuwa amazina anaffe atuwaddeko esanyu abange nga bwe tumuwa zobaana tibaddewo otyaza atamanyi kitange nga n'ebyokusoma pe baba yesu nyambye akalulu kamabisi kawulira yesu baddewo kulangi ndagana amazina akagakuweka abange amazina nze gawadde yesu amazina nze gawadde yesu kolama abawaazasuomuzu amazina egulumizefayo lwatalwata kyekiri nange kamuwe ku byange amazina nze gawadde yesu ebalibaba era nageze abaana bange mwagala ennyo yesu nolibangoba mu nnyumba yesu nazimba eyange abange kubira yesu amazina nze magadde yesu abange kubira yesu abange kubira yesu music tujja kuba twongera okutabulamu awo mpolampola. Haleluya. Twongera okubaniriza mwenna te Sunday no bwe tugimala Sunday ejja weekend ejja tuli wa Pastor Gasana tutwale maaso mu linnya erya Yesu.
mukwano mukwano mulagamba takulwasibi abange mwagalaneka mama mwagalaneka mukwano mwagalaneka
basibo ne banyabo ekyo kye bayita emyaka 20 sibawulira emyaka 20 yebazibwe era ng'omusumba ndi wano kigumiza obufumbo kirungi wanyisebo ye drum beat n'abali wano abagenyi baffe abooluganda awamu n'abo mu nnyumba yange ey'omugenzi Zefaniya Kimera eyebase mu Kisuuna. Nsanyuse nnyo okumpa omukisa guno okubaako ekigambo kyenjogera. Sigenda kulwawo kubanga enjala ennuma. Ekulumanga nze Kusingako kuba nze ndi mulwadde. Kalemera Livingstone tuula wano Bukunda kolera Kamutuuza. Ono maama waffe ffenna nga bwe tuli wano yesikira maama. Ono muzaana omanyi ffe abalangira tetuwasa. Omuzaana akusemberera busemberezi. Kati ono yansemberera emyaka 32 emabega. Mukyesemberedde. Oluusi bitagalatagalamu naye tetubikiriza. Mukimanyi nze Padde Kibi ono Misa Kikalema manager mu kampuni emu ya bus ezikola e Rwanda. Ate omukyalo oyo mukyala Dokita babeera mu Nnyonyo bwe tuddiŋŋanwako bwe tutyo mu ngeri yaffe mpolampola. Naye nga ne pasita kwali Kateregga Gastavasi nga tomwerabidde. Nina ebigambo bitono nnyo biri ku ssimu kuno. Nabadde ngitakulatakula nga bwe tutera zitakula. Ne ngwa ku kantu akafaanana n'omukolo gwe tuliko. Ne nkakuba ekifaananyi kati kengenda obbasomera male. Amiina. Naye kali mu Luzungu. Reverend tushabuliwa. Oyavunula Luzungu. Oba MC. Nja kuvunula. Very beautiful. Atandyeko show. Akagambo akawandiiko kano kagamba no marriage is perfect. Kagame nti teri bufumbo bukiridde. Those celebrating 25, 30, 40 and above of togetherness, they are celebrating forgiveness. Abo bawulira bajaguza bano olwaleero emyaka 25 3 n'okudda waggulu baba bajaguza kubeera si kyekyo kyokka kusonyiwagana, even tolerance. Ate era bajaguza kugumiikiriziganya, ignoring, kwesonyiwa, overlooking the wife's misbehavior. Mwattu n'otunula eri ku mpisa za mukyala we ezitali nnungi. Money does not determine a better marriage. Nti ensimbi si esalawo obufumbo bulungi. They are kanzireko waggulu Katonda. They are celebrating forgiveness, bajaguza kusonyiwagana, tolerance, kugumiikirizigana, husband is stupidity, obusiru bw'omwami oba bw'omusajja. Money does not determine better marriage. Obufumbo si bwe butegeeza obufumbo obulungi. But character and loyalty does. Ensimbi si zitegeeza obufumbo obulungi, naye empisa n'embala y'omuntu bye bisalawo. Kati nyongereko kyoko ngomyawo mwebale nnyo basiru. Bali wano mwenna njagala mwongere okitegeera. Pasita tumwagala. Mwebale. Nze mu mwaka 2020 nga gugenderera gugwako ne 2021 nga gutandika
nafuna obulwadde abamu bwe mwamanyako ne bunnooza nnyo. Ab'omu Kisuuna abo be mulaba batudde awo nga bwe bajja mu ddwaliro baddayo ne babuulira ab'omu Kisuuna bitaliyo ate nga nkyaliyo naye pasita oyo ye yabeera ku kitanda bakudde wano okutuuka lwe bansiibula. Yebale olwo lwe luganda lwennyini era nga yanvuga buli wemba njagadde okugenda. Obulwadde obwo bwandeetera okuyoya ekirenge. Ebigambo ebyo sijja byongerako naye mwebale nnyo, mwebale ddala. Omukyala wange emyaka 32 naffe tubambazzeeko katulinde tuweza 35 tulabe ekinaddako. Mukama abawe omukisa mwenna. Anzitira nnyo kindi munda nange. Amiina. Mukama yebaze. Ekiringa ekyamaanyi ennyo kampe mukulu wange atereko nekyagamba abantu. Sebo ne banjabo Mukama bulungi ekiseera kyonna. Amiina. Amiina. Kiriko amafuta ekyo. Sebo ne banjabo tubaaniriza mwenna by'omu kiti kye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja ku mukulu w'omwana waffe ono. Tusaba Mukama Katonda abawe omukisa mwenna. Amiina. Omwana wange, abaana bange bombi agambo ke mbakuutira Mukama ayongere okubanyweza. Mpaka yabanywezezza emyaka 25. Mukama yeebalire ddala nga muwala wange tasibye ku migugu, takoze kantu konna bunyenda. Amiina, amiina. Mukama abampeera omukisa mwenna. Omusumba waffe oyo nno musumba saba omulangira oyo musumba mu famire sayidi zeeno era atukoze obulungi bungi. Bano bonna basenga be, oli senga Mebo, ono senga Pole Paulina, ono senga Eleni Kirya, nange Robina Musaazi mukyala wa best man. Best man tuwulireko ye engineer yennyini oyo, nange namusemberera. Mukama yeebazibwe. Naye nga tuli basanyufu nnyo olw'ensonga eno ya mwala waffe Janet. Omwana oyo kye tumulabiddeko ng'omusumba waffe atambudde ne Mukama. Tosobola kutambula ne Mukama n'oviiramu awo. Era obumu ku bujulizi omukoddomi waffe bw'awadde amwongedde ekisanja nti okusinziira ebbanga lyonna lye batambudde tamulabyemu nsobi. Ebyo simanyi forgiveness, ate simanyi biki. Jeni amukoze obulungi bungi bwokka bwokka. Tukuvu gubongereyo ku lugendo olulala. Twagala okukomawo wano nga mwezezza emyaka 5 mu bufumbo. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Mukama abawe omukisa.